kumaca nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Okwebaza kwenkwebaza Allan daba nfukamidde mu maaso go Allan kkiriza nkwebaze nga bwe ndi omutono bwenti mu bunafu bwange obutaba na kintu kyonna. Allan webale kuzaala omwana wange, webale kubeera n'omwana wange mazima n'ofuuka omuzadde n'osinga ne biological fathers kwegamba nze nkugambe ki mu butuufu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muzukulu wakaya yakubuuzaako ate nate omugese bunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukomyewo ewa Maama Becky. Leero tulaba nga olina kasimayiro. Era mwansindikira omukyala yankubirako obukubizi essimu naye alina kinene kye yakyusa ku bulamu bwange. Okubuulira okukansolinga. Kati wayulira otya? Kasobola kuba kayenyeramu ng'omusujjasujja naye siri bubi kiri awo kyaguma. Tubadde tumanyi ffe tuba n'emikwano mingi gye tutambulira eyo. Omukulu oyo mugenyi wo era azze kukubuuzaako oli omulabyeko? Nedda baabi. Tomulabanga nako? Ate nze atatambula namusinkana wa. Omanyi ayinza okubeera n'omulaba oba ku ssimu yo oba n'omulaba ku TV. Essimu nze akasimu kenina ke kano SB4 ke yampa. Kati ate essimu ze mbadde nkwata era nkwata otusimu tutono. Kati essimu siina we nsobola amusinkana mba amuwaayiriza oba nde mba neewaayiriza ngambe bambe simumanyi. Tomumanyi? Naye nga weetaaga okumumanya. Ate omuntu wajja ng'akukyalidde era oba olina okwagala okumumanya ate gonna okyaza omugenyi gw'otamanyi. So byebyo mbadde nsaba okukwanjulira omukulu. Omukulu amuyita Mr. Allan. Anti wabeera ku busimu we mbadde ndaba adde yakyuka afaanana bulala ate nga tafaanana nga bwafaanana saawa zino. Mr. Allan taata Becky. Era nga kituufu taata Becky sobola kumuwakanya. So Mr. Allan, Maama Becky wali omulabyeko?
Bego kusasa mulaba era mbadde musanyufu omusinkana mbadde simulabangako gasimira nyuzi katambi kososokola kewakola bamusinkana kenagezaako mulaba kumuko lwaki mbadde njagala nnyo nga negomba nnyo mu meeting mulabeko ku muntu gwe mbadde n'omwana we ndi ku Maama Becky munnange. Maama Becky olidde mulabe ku taata Becky? Bambi nsanyuse kubanga nayogeddeko naye just ate mbadde nga njogera naye nga yeegomba okundaba era nga yagamba njagala nkusisinkane at least nasobola kuyamba ku mwana wo omulala naye ng'ate nga simumanyi mpulira bulizi ddoboozi. Nsanyuse nnyo okumulaba bambi, nsanyuse nnyo. Ng'oggyeko essanyu ebbanga lyamaze ne Becky mu bugubi bulwadde. Wabula kyekyo nze munnaye nga bwendi sirina kyensobola tola nempa Allan kuba sirina kyensobola kwegamba teri kisobola kujja mu mukwano gwe yalaze omwana wange kwegamba teri kwegamba sirina kyensobola ngambe muwakasimu kano nako tekamumala muweeki sirina butuufu mukwasa Katonda yekka mazima yaba akulembera Allan yaba amulwanira buli ntalo ze zonna kwegamba nze sina ne Sara yange ndowooza nayo temara kwegamba okwebaza Allan daba nfukamidde mu maaso go Allan kkiriza nkwebaze nga bwendi omutono bwenti mu bunafu bwange obutaba na kintu kyonna Allan webale kuzaala omwana wange, webale kubeera n'omwana wange mazima n'ofuuka omuzadde n'osinga ne biological fathers kwegamba nze nkugambe ki mu butuufu kuba nze simanyi bulumi ki bw'oyiseemu n'omwana oyo mbiwulidde buwulizi mbirabye ennaku zino naye nga bitonotono kati gwabadde naye bwe mba namulwazako just omwezi gumu nemuwulira kati gwabadde naye ebbanga eryo Allan neyanziza kuva ku ntobo y'omutima gwange neyanze. Katonda akikubalire, Katonda nkimanyi tasobola nakwerabira family ate neyanziza weyanze ne mukyala okubeera kati nga yagumiikiriza mu butuufu. Abakyala tebaguma, abakyala oluusi balowooza n'okulowooza nti abaana abasajja babakweka kyemanya ayinza okuba yakifunamu n'okukifunamu ekyo nalowooza omusajja alabika animba omwana yamuzaala buzaazi naye animba. Allan nkwebaziza nkweyanza sirina kyensobola okuwa nange sirina mu bunafu bwange mazima sirina n'ebigambo oluusi bibula naye sirina. Allan mukama kwegamba oba gibadde emyaka akongereko emyaka nga miwanvu kwegamba nga tegigwayo Allan wangaala osobola okuba nga mu butuufu abantu simanyi mazima sebo sirina nga bwenyeyanza Allan mukama okikubalire mazima webale abalala basobola kukola kyowakola kweri aliwa mazima tebali nayo. Oli muntu atasangika, olina omutima gwa zaabu tosangika. Mubiwulidde okwebaza kwa maama mpozi nga Mr. Allan nakyo kyonna kyewalagambyewo maama kazina kono mbale nsanga kakukwasa n'okukakwasa. Mama sina kyamwe baira nali negomba nnyo mulabako kubanga ebiseera ebisinga mbadde n'omwana oyo nga bwagambe ye mwezi ogumu gwe yamulwaza yamuwulira ndwaza omwana emyaka gigi 2+ naye nga negomba okukola ku mama w'omwana. Kyamukisa mubi nti mama w'omwana mulaba ssaawa zino nga Becky yamaze okuwumula naye negomba nnyo mulabeko ne Becky kubanga Becky yagenda okufa bambi ng'asonye maama we. Becky yafa akusonyiye era nange lwetwasemba okwogera ku ssimu lwalinoza mwaka gumu emabega eyo nga ndi 40 nakugamba Becky nze nkusonyiye naye kyensaba ne Becky akusonyiwe ne neebaza mukama nti Becky agenze okuwumula bambi nga Becky akusonyiye. Kyamukisa mubi bambi Becky tosobodde nnyo mulabako mu myaka gino gye mbadde naye mu myaka gy'abadde mu bulumi ne nina videos nyingi nnyo ebifaananyi bingi lweze ebisukka ebiri myaka nga 2 emabega bukyanda mufuna byemukoledde byenkoze naye amazima gali nti Maama Becky nga nakugambyeko ne ku makyabu twayogedde ku ssimu nakugambye omwana wo mbadde mwagala nali njagala omwana wo nga mwagala
waliwo omukyala omu yaŋŋambye nti toddamu kugamba nti omwagala okusinga abaana bo naye amazima gali namwagala nnyo omuntu namukweranga ebintu ebisobola kukwera baana bange naye nga nesobola bikwera Becky nga neewaayo by the way nagambyeko Phoebe ku makya nti nali amabanja nina zirooni eziwera obukadde 10 plus naye nga ne ku mulimu gye nali nkolera nalekayo looni ya miliyoni 3 gye nasemba okufuna nga tujja Mulago naye nga nkikola olwa Becky nga njagala nnyo Becky bambi n'obulamu bwange bwonna Becky abeere mulamu Becky abeerewo okwo bambi ave mu mbeera gy'abadde ng'akaba naye mbalina SB4 waka ne mugamba nti maama asigala maama tubalina bamaama bangi nnyo ate tuli bantu tusobya ffenna ku nsi tuli bantu era ffenna tusobya nekisinga obukulu kwetonda n'okkiriza ensobi yo bwe wera n'okkiriza ensobi yo then kijjawo kiri naye ffenna tusoma Becky nange ensobya nange ndi muntu okitegeera nyinza okuba nkoze ekirungi kimu naye ate nga n'ebisobo bingi byenze nkoze ate Mukama n'atansonyiira biri bye mbadde nga nkola olw'ekirungi kino ekimu kye nkoze so naye ate singa mba nzikiriza kye nkoze neetonda nenenya Katonda ye wakisa asonyiwa so kye nsaba abatula abambi tuleme kujajinga tuleme kusalira abantu misango ffenna tuli bantu nkimanya abantu bangi alina obusungu boogedde bino nabiri naye bambi mbasaba ku lwa Becky ku lwa tata Becky Mama Becky Yetonze byonna ebaddewo bino ebyogeddwa nkimanya abasinga mulina obusungu naye leka tukirekere Katonda yatusalirawo Katonda yasalawo era yasonyiwa era yasala emisango naye ffe nze Mama Becky okusalira omusango mankoze ensobi bwe nyimira nenjatule nga Becky nkusalidde omusango oli mukyamu oli mubi then awo mba neetadde mu kiti ekitali kyange mba ntudde mu ntebe ya Katonda mba neewadde obuyinza bwe siina naye Katonda ffe kyatulaga ne kyatukiriza okukola tusonyiwe twagalane kyona nayagala bambi Becky era kyamukisa nange nsanyuse nnyo bambi okulaba n'okulabako face to face era kiba nadde kugamba ku makya nti nja tukwatagane mu ngeri emu oba endala bambi ne Becky gyali tugende omuseeko ekimuli Becky omuseeko ekimuli baya kusonyiwa omuseeko ekimuli omuziike embeera ebeere ng'ekola ki ng'eterera ng'embeera ebeere ng'eterera obulamu budde mbutambule otherwise Mama SB4 neyanziza okuba nti okoze omulimu guno n'obanga otabaganyizza sayidi zonna sayidi ogezaako zitabaganya n'otuleeta wamu kubanga si kiwanti singa tobadde ggwe mbadde njatuka ku Mama Becky mbadde sijja mutuukako era twandisigadde nga tuli awo nga manyi gyali n'essaani mulabyeko naye mwennyini singa siggwe teyandindabye teyantegeera yandisigadde awulira Allan mu bigambo banzaalisanga Becky ne bagamba Allan ofaanana Becky gwamuzaala n'ab'ekika kye baŋŋamba omu ku bataata be yaŋŋamba mbu Mama Becky leka kubeera ensonga ng'olinga aziwanvuya naye omusajja namulaba afaana Becky neemugamba mulamu biine omwana oyo kufaana naye mazima amatuufu tebalina kakwate n'agamba nze omusajja namwerabira ddala ng'afaana Becky neŋŋamba bannaayo omusajja tebalina kakwate tojja kunzikiriza saawa ziro tojja kumpuliriza naye nga kyekituufu naye kira kati nga twagala okuyalinga kino ku mpewo nga ndadde wa Becky waali gye twamuziika naye wooli mutunira omugambi oba wakigamba nze n'abantu nti Becky gye twamuziika kituufu nakigamba abantu ate nze nyina oba ngambe nti nkola yange mbasaagala ekintu bwe kiba nga oba yesinze kati mu bantu ndi musobya ate nzirira ensobi yange ngikweka ate mbu neerungiya bagambe amata we gayiika togenda gayoola ng'ogateeke mu sepiki gafuuka amata Becky yafa amazima bwe ganga gakwogera nga mazima nze Mama Becky nze namusitula emyezi 9 nze namuzaala Becky sigamba nti oba ndinda gamba olwokuba nti bamuzika eweeri olwokuba yayita mu mbeera eyali bweti ne bweti olwokuba namwejjako nsigala nkyakigamba nti Becky kituufu gye bamuzika si waabwe naye ate nensigala nga nyimirira ngamba kyesitagenda kwekyusa kyesitagenda kukyusa oba mwami Allan oli wano kino nkyogera mu maaso g'abantu bonna kino sigamba nti oba ndi kukyogera olwokuba nti tuli bano basatu oba bana nkyogera noweeri ajja kimanya noweeri ajja kimanya nkyogera nga nkijja ku mutima nti Becky gyali si waabwe naye ate
nze mwami Allan kubye yakola ku mwana wange yasinga abazadde abazaala Becky kwegamba ne obangambe nti n'endabirira gye yalabirirwa n'embeera mwana wange gyayisibwamu ate saawa zino tudde mu fuukulimbo wakuddamu mbu kasitula omwana simanyi kantwala eri omwana batwala ki bagenda kuddamu abeere mulamu abasanyuse agenda kuddamu abeerewo abazanyire agenda kuddamu mu famire afuuke mu baba era nga bamulaba balinga ti ono Becky bannaaye singa kibadde kisoboka kino nkyogera nze leero nno nze soogera nga luli nga nyina ennaku kuba nsanyuse okuba nti nsinkanya taata wa Becky so ekisinga nyina kyogera Becky bandekera omwana sigalemu nga ali ne taata we Allan. Uganda bawangalie London Uganda gegenda kujaganya emyaka nkaaga gya independence mu UK kati nekivula kigenda okuleta abanene mwenda nga munana ogw'ekkumi kiri ku Royal Regency ne abayimbi abanene aberele Dr. Jose Chameleon Ni Andre Wizo Manizo Nye Jasmine Joe Steady Katino itambwangu wambi alinye chitanda Tikeza VIP ozifune wadija Pasha Love, Beatrice, ne Julie Emeza VIP ya pounds mitano Ate VIP, pounds atano Standard pounds asadu mutano Tikeza ifune ku Even Brighter Wano tikezi zowenene kushu Ili abantu abida Amanasoko kusanala Ngaba wineza sente Logging on join.iwannala.com/UGT60 code Wawangulia tiketi yowenene Emina mzikula usa 12 Eno ngoma kungoma Microphone ku microphone chani cha Dr. Jose Chameleon chani cha Daddy Andre Auntie Wizo Wuyo Lydia Jasmine Jose Teddy Mina ngabitegekedwa Fast Media omwana we arabe tata wawulira nga yaga kulaba ku mwana we agende ku ntana y'omwana we amurabe kuba yafuuka muzadde we nali siri yafuuka muzadde abazadde bali tebali kubanga we nabonaabonerera ekyazanga nalindiranye famire yaabwe nga saalabayo omuntu ajja n'agamba kantwali bano abaana nemba mumanangwa n'abajja n'abangamba nze mbaagala bali bamanyi bali babawulira embeera gye bali bayitamu nga teri n'omu yasobola okusituka tugeze famire bwavayo n'ebanja ekakane nze kyembasaba bakakane omwana waabwe yali waabwe luli nga bamuyinako obuyinza yabalemerera omwana n'atwalibwa era nabagambako nzijukira nabagambako nti we bambuze ennyo nga mbagamba omwana ali oxygen nenvayo neŋŋamba nti omwana bamu adoptinga iye nga mpulira bintamye nange kenyini sisobola kumutukako ate kati namwe munfukidde kirala neŋŋamba omwana wange bamu adoptinga ate omuntu gwe ba adoptinga tebakola ki tebamukiriza kuddamu kola ki kulaba abazadde so byebyo kati fe tugenda kimulekera matata Allan tugenda kimulekera bakwatagane ne famire batuke ku nzikiriziganya bakinetagise batu tubeereweranga patizi zonna famire eri misali nobeerawo ne maama mutuke ku nzikiriziganya kuba famire eri eyinza okubanja naye nga misali yabadde alina suggestion nti obanga waali agadde kuteeka ekimuli ku Becky kitakirinaako kimwegambye takirinako buzibu era sikinako buzibu ekyo nakimugenda kimugamba yankubidde akasimu ku makya neŋŋamba nti kijja kuba kyakitiibwa okusa ekimuli ku Becky bana ba transport nja munoonya sikola nenja munoonya muleete tugende fene 40 ose ekimuli ku Becky naye ensonga ya famire eyo simanyi Becky abadde mwana wange nga bw'okyogedde namuzaala mukulu nga bumbuzi ne namuzaala mukulu ne gwe nazaala obukulu namuhagala nembanga gwe nazaala okuva obuto famire eyo siganye nga bw'oyogedde Becky osobola okwogera naye tulina kye tuyita amateeka gaba galina nago galina okuyingiriramu nti amateeka galina okukola ng'amateeka naye omesibifunga bwe nkugambye nti okwagala kwendaze Becky si kiwanti saa zino nsobola omuteeka mikono emirala oba nsobola omukkiriza Becky agende ewantu wonna bamugyewo waali awo sisobola kikiriza
abantu mbadde nga nzijamba gamba nti Becky bambi nafuna mufune sinze muzaala simanyi bazadde be naye nga abantu boogera ebigambo bingi nnyo olimba mwana wo simanyi mwa muganda wo mwana simanyi wani mwana wani ekisonga lwaki mbadde nzijanga nkyogera olw'ensonga nti Becky abadde era nga sina information yenemala ku Becky mwana wani naye nga ate saagala kumanya nalukatime nga saagala kumanya wani oba okitegeera nga ne bwova ino ngamba nti wange sawe nga saagala kumanya nga simukuwa nga ogayadde oba ogenda mundekera simukuwa nga saagala kumanya nga saagala kumanya wani oba wuwo oba wani nga nze sawe mama Becky naye abakujja ndi sijja mumuwa ndi mugaye nkimanyi wuwo jangu mulabirengako ewange nze sikyasobola muta twali tukwataganya nnyo to that extent naye famire eyo kyembasaba era kyembadde nkugambyeko nti baba bazze ne bakwaprochinga nti baagala mwana oba baagala ki tujja genda mu mateeka naye ne mu mateeka gye tunagenda mu mateeka nkyo mateeka ajja kuba menkanya banga abamateeka baŋŋambye tujja genda mu maaso mu kkooti ne mu kkooti ne procedures ziba ziddako naye kimanya amateeka ajja kuba menkanya era tebajja kunzijjako mwana wange si kiwa nti bajja munzijjako kati era kyensuubira nti n'olw'ensonga eyo ku SB4 simanyi kigenda kuddako okuva kati lucky enough step esooka ekola mu Becky mu meetings kyekimu kyembadde nsaba step eyokubiri ku meetinga family eyo oba tunagi meetinga ffenna nga weeruli party zonna nga weeziri tukiriziganye nabo era bonna tukiriziganyizza nga bakkiriza nti Yesu mwana bamundekedde bamunkwasizza tujja genda mu mateeka tukole endagaano mu buwandiiki kubanga olwo ebintu ebihappeninga n'emyaka 10 gimaze okuyitawo oli najja n'agamba nti nedda tukomye wayise emyaka 10 tujja kukola endagaano eyo mu buwandiiki bakkirize nti Becky asigale ne taata Becky kubanga kati nze taata Becky bagerekeraga neki ne taata Becky amusigaze mu butongole so kyensaba banaabaze gy'oli tujja kukwatagana mu SB4 yes step gyensuubira eyinza okudda kubanga amazima gali nti njagala kintu kyo kibeere mu buwandiike tukyogeddeko wano Becky akkiriza Becky amumpadde amunkwasizza omugenzi kala amunkwasizza omubiri gwe ngusigaze naye bali tetumanyi saidi yayo kiki bagamba njakogera naye nabo ndayo batusobola okumitinga mu lunaku lw'enkya kino tukireke kiggwe so kyensanyusiza nti olwo mama Becky musanze nga nakamunyimunyi ku mataka makwekali okusinga ku mbeera eri ebaddewo yagamba yakala erija gye yali zinti Masaka ayinza obutaddayo atyayo nsuubira nti ku counseling gye bakuwadde era ndowooza aliwo step mama Becky simanyi naye nina mikwano egimu namukwano gwange omu bamuyita Swabula yabadde aŋŋambye nti nkukwataganye naawe era nali nkusuubiza ondowooza bwayise omwaka gumu n'ekindi nali nkusuubiza n'okuweerera omwana oyo bwangamba embeera gye walimu naye nkugamba Becky n'omwana gw'olina akatono ke nnina nja kasharinga famire yange naye muweereze nga school fees muweerere kyenakusuubiza era ebintu byemba njogera ebiseera ebisinga nze mbyogera mbijja ku mutima sigamba nti mba njagala kwenyumya nakweraga naye nali njagala kikola era nkusuubiza nga nkusaba abananga abantu balina obusungu tubuteeke emabbali obusungu tubuleke tebulina gye bututwala butwongera infact omusajja omuntu omu yagamba nti okuba n'obusungu kiringa bw'onoonya obutwa bw'onya obutwa sinze ngenda okufa gwafa wepoisoninga wekka obusungu butwa mubiri gyaffe leka twejjemu obutwa obwo obusungu obwo obulamu bulina okubeera mama Becky tujja kukwatagana mu ngeri emu awali omukyala omukwano gwange yadde aŋŋambye nti nkulabe wagamba nnyo okutunga asobola okufunayo kasente ne tukwatagana n'ofuna ekyalaani nobaako ne wekiteeka tupangise karuumu oyinza okuteeka ekyalaani kyo otandika okukola ofunengayo kasente akayinza okufunangamu ekyokulya then nga bitwala n'omwana omulala gw'oyina bw'osobola okwerabira naawe obeere mu obulamu busobole okutambula ne sente z'eddagala n'ebisigadde nga weemanyi so enamba ekirungi nagifunye tujja kukwatagana n'oyo omukyala njagezaako mumulagamba nti nakulabye nakufunye era tulabe bwe tuyinza kitambuza waliwo omukyala yakuwayo akasente okyakayina oba kakozesezzaako esente nkyazirinayo kati okuva olwo waliwo n'abaza bansindikirayo genda kusindikirawo waliwo omulala gwe njagala okwebaza bamuyita Anti Liz yangambye yali anti wa Becky era yangambye omuyitenga Sister Liz bamba omukyalo oyo yankoze bulungi omuntu ayinza okuwa ekyokulya bagamba simanyi waliwo taata wange yateranga kwogera nti okusinga okubawa sente eza school fees
kambalage ettaka ly'okubamu bulooka mwekubire bulooka twakubanga bulooka ne tulinya waggulu natukasukira ng'atulaga sente zatwala ku ssomero wa gye ziva natukasukira bulooka zaffe zennyini tuwulire obulumi nga bwe zikola ki nga bwe ziruma. So okusinga omuntu okuwa sente n'ajja n'agamba nkuwadde sente n'olya kuwadde ekigambo mu butuufu omukyala yampadde ekigambo mutuufu nadde nayekyaye Mr. Allan siganye nze obadde tomanyi wadde ompulirako obuwulizi ku ggwe naye wandiwulidde era ne mama Becky akoze ki afudde naye ng'ate nga tafudde lwakuba nti afudde ki wabula nga nfudde nga mpulira nga nkooye nga sikyalina we nsobola okupaakinga. Naye omukyala yampadde ekigambo ekyangumiza ate nensanga embeera gye yayitamu butuufu nga nange gye mpisemu nangumya twanyumiza nnyo nenzikakana era omukyala oyo omu namubuulidde era kye nagamba mwami wa SB4 we nagamba kweri layini gye mbadde nayo kikugamba kwanze ndi muntu atakweka ensonga zange nkyogera oba kisize omuntu nagamba yakyogerako kati nangamba nedda wabanga layini eyo eri bwetyo nkusindikidde sente gulako layini nangamba simanyi oguleko ebizigo wesiiga okole ekikwegamba nga byayogera nempulira nga nasose kubinyoomerawo nemala nengamba naye mwata omukazi kyayogedde okwekubagiza tekigenda endinga leka nkole ki kyangambye era mwebaza yangulidde layini ey'abendi nagivuddeko layini yiino era mbadde sinagiteeka na musimu nagambe yina okusoboka kugiraga aba SB4 ebanagira batage nti antirizi yangulidde layini naye wano ne sente zo simanyi nzikuwe oba tujja tubeera nazo tulabe simanyi mwenga bwe mulowooza kuba kiva ku mutima gwange. Nina eddagala lye mbadde nafuna ninagula bambi ery'omugenzi Becky eddagala ddungi nnyo era amadagala nagula malungi eddagala ddungi nnyo mbadde njagala n'eddagala eryo njadde muwa n'eddagala lye mbadde ngo libadde ddungi nnyo njadde ku eddagala eryo ndina ewaka box number so nja kulikuwa bambi obenga otandikira ku kifo ky'okubanga ate ogula amadagala naki njadde kuwa ndina ewaka eyo sente ziryeko simu sinazijjako kankozeseko zino ziweeradde emitwalo 3 abadde bakagira era zigatte ku ziri tomanya nti anti oli waanagira era omanyi omuntu ajja okukwatirako naye wakwisanga nga nawe olina wootuluse tomuwa nnyo buzibu so sente kakwate bulungi nabula bwe banaatandikira Mr. Allan omulabye yenna mpadde sente atodde ekinene kunze n'anyamba mweyanza ngamba mukama mu omukisa era azeewo gy'aggye sente zino mukama amuddizeewo emirundi gye sitamanyi omuwendo amuddizeewo. So byebyo Mr. Allan tuyanza okumusisinkana maama waffe ono era nga wabagambye nti kwena nayo n'obukyayi ku maama Becky tumusonyiwe so bizikolebwa abantu nti twerumya ffekka tumusonyiwe tumusabire emikisa atambuze obulamu Becky yatuvaako naye ku mutima akyatuliko andi tukyamanyi wano mu meeting eno gye tubaddemu abaddewo Becky tukusaba tukwatire ebifu kuba naffe gy'oli gye tujja so tweyanziza nnyo abafollowings program eno tuyanziza nnyo abatuwaddeyo akasente konna mu buli mbeera okuva ddala ku Becky paka ku maama we tuyanziza nnyo abatuwadde ku magezi ag'enjawulo abatuwadde ku bigambo eby'enjawulo ebitugumiza paka kati nga tukyaliwo tuyanziza nnyo abasharinze waaka waffe abakomentinze nze muzukulu wa Kabajja omugenzi Bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga umala okoze ku kamera nga bulijjo abati edita waffe ku office awo tukwagala nnyo bera bulungi weera